Kooti ebadde etegese okutuuzibwa ku ttaka eriko ekizimbe ekikayanirwa wakati w'omugagga Moses Kalungi Kirumira n'abaana b'omugenzi Muhammad Kasasabuule egudde butaka. Omugagga Kalungi bwazze ne bakanyamu okukyankalanya ekifo kyonna wakati mu kuggyayo emmundu mu mmotoka ebadde mu kasawo nga bw'atiisatiisa abantu n'oluvannyuma n'agikwasa omu ku bakyala aba kampuni ekola ogw'obukuumi amuwooyezawooyeza. Omulamuzi Samuel Kagoda Ntende okuva mu kkooti enkulu ewulira emisango gy'ettaka leero lwabadde alina okujja ku ttaka lino okuwuliriza enjuyi zombi, kyokka omulamuzi talabiseeko ekiwadde omwaganyi omugagga Kalungi okutandika okwekyanga n'okuvumavuma abaddewo okuboogoloza. Kkooti leero ebadde yatuwa olunaku tujje ne bannamateeka ba Kalungi erabe ekiri kugenda mu maaso wano. Tubadde twakatuulawo omwami Kalungi n'aleeta abasajja mugenda mubalaba mu bifaananyi balina emmundu bazze kulwana era ne balemesa pulogulaamu ya kkooti okugenda mu maaso. Kalungi n'ajja n'abantu be n'atandika okulekaana nga bw'atusika n'aleeta n'emmundu aleese emmundu. Bakira omugagga Kalungi amokola agagamba agenkana emizindaalo nga poliisi okuva ewa Bakuli Mengo w'eri emoga. Gye bavuddeko abaana ba mugenzi Kasasa baddukira mu kkooti enkulu nga baloopa omugagga Kalungi okugula ettaka lyabwe okutudde ebizimbe bino mu bukyamu kubanga lyali lyassibwako envumbo ng'erina okuggibwako Dr. Nuru Nakabonge, omugenzi gwe yawa obuvunaanyizibwa okukulira banne omusanvu n'okuddukanya emmaali ye. Ate beewuunya okubanga omugagga Kalungi agamba nti ekifo ekyo yakigula. Tugenze mu kkooti okuwaabira okulaba nti judge abisunamu ebintu bye bakoze bakikomyewo ekizimbe mu manya gaffe. Kati Kalungi ne yeekoba n'abaana abamu property eno ne bagitunda nga tebafunye lukusa ku baana abalala abagivunaanyizibwako. Abaana abatakkiriziganya n'abalala ne bateekayo omusango nga bawaabira Kalungi. Kalungi nga yambibwako bakanyama be bafulumiriza buli kiisa abadde mu kifo kino omuli ne bannamawulire nga n'okumukwata ku bifaananyi bibadde byakubbirira olw'engeri omugagga ono gy'abadde yeekyangamu nga yeekaliisa n'emmundu ekika kya basitoola ate ng'avuma okufa obufi. Poliisi ekanze kuwooyawooya omugagga Kalungi nga tasalikako musale. Bannamateeka ba famire okuva mu Balukutana ne Kampala Advocates nga bakulembeddwa mu Jabbi Oluyima balabiddwako nga balinnya emmotoka yaabwe okwetegula ekibabo wakati mu kwekokolola effujjo eribakoleddwako omugagga Kalungi. I did not sign, I did not agree, I did not give anybody my power to transfer or do anything on that land. So obviously I'm requesting anybody in authority to be able to help intervene to stop this. Fatuma Nalubega yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.